Yes, bantu bange musibye mutya mugamba mutya kansobira nti muri bulungi. Zize ku nsonga eno kubanga ebadde ng'embuzibwa abantu bangi omukyala ali eyo ne weesanga nga omusajja atuuse ekiseera n'akugamba nti bwe mbeera mbadde neegasse naawe ntuuka ne mpulira nga nnumizibwa. Singa omusajja atuuka ekiseera n'abeera nga alumizibwa kiba kitegeeza waliwo obuzibu obuliwo ku ggwe nga ggwe omukyala. Singa abanga afuddeyo n'abeera ng'akufaako n'abeera ng'akutandika bulungi kubanga ekikulu kya byonna munno omutandike bulungi wansi atobe. Naye oyinza okwesanga nga bambi omusajja akoze buli kimu ng'afuddeyo buli kimu naye nga tewali kivaayo wansi. Mutuufu n'olaba nga naawe ng'omukyala bambi omusajja akoze kyakoze. Kino kyogenda okubeera nga onkolera. Era mbadde ng'abakyala mumbuuza message mbadde nga nzifuna nti kojja omusajja tandise okuŋŋamba nti bwe tutuuka okubeera nga tugenda mu kikolwa amazzi gabula. Ye ng'omukyala amazzi gakola ki nti gabula naye ng'ate bwe wobeerawo ne weekwakirira wenna olaba nga kiri fayini. Naye ate bwe mugenda mu kikolwa ate olaba nga bigaana. Ekisooka kya byonna oyinza okubeera ng'olinamu ka stress gwe ng'omuntu. Omuntu oyo ayinza okubeera ng'abadde yali yakusobya oba okitegeera. So omutima tegunnawo okubeera nga gudda gunga ng'ebyalaavu oba obitegeera. Omuntu ayinza okubeera yali yakusobya kyokka ayagala okubeera nga mwegatta kwegamba gwenga gw'owulira nga toli mukkakkamu. Ekyokubiri kye kino tugenda ku ddagala ly'ogenda okubeera ng'okozesa. Njagala obeere ng'onguyirayo bukirovuzi. Bukirovuzi butundibwa mu maduuka amanene ga supermarket ago. Bufune bukirovuzi bwo bulungi nnyo. Bw'obufuna njagala obuteeke ofumbe bulungi amazzi agookya. Mmanyiza okubeera ng'ogafumba funa ekibaketi kyo buyiweemu amazzi nga mwegali sooka obikekokko otunulemu olabe ng'ekkala ekyuse. Kala bw'ekyuka n'efuuka ya brown era ng'owulira muli nti ekibugumirize kijja tuulako. Bw'otuulako omakinga sure nti nno ofuna ekiblanketi kyo era nga bwe nabagamba otuulako bulungi nnyo. Bw'otuulako n'obeera ng'okola ki ng'okola kye twandiyise okwesitiiminga. Kijja kuyambako okubeera nti singa munda wabeerawoko ekyafu bibeere nga bifuluma jjukira mugenda mu periods zammwe oba okitegeera kikuyambeko okubeera nga ebikyafu ebyo bikola ki bifuluma. Then ng'oggyeeko ekyo oyongere okubeera nga weekebeza ne ku infection nazo ziyinza okubuza appetite. Ekyo nakyo kiri awo oba mwenna mwekebeze kubanga oyinza okwesanga ng'oli ayina n'oli bw'aba alina mugenda kwejjanjaba. Then ekirala ku mazzi awo gennyini okwatako n'otawazaako wansi eyo. Oyinza okuŋŋamba nti kojja njagala kali kennyini nga tugenda mu kwegatta. Then kitegeeza ogenda kufunayo akabisi k'enjuki okwate ku tuzzi otwo okwa kirovuzi okwo omukisingemu katini before nga temunnagenda mu kikolwa otawaazeeyo. Wajja kubeera nga mu butuufu omuntu w'omwanguyira nti bw'anakukwatako ojja kwanguwa okubeera ng'okola ki ng'otoba wansi. So ndowooza ansa yammwe ngizzeemu. Vidiyo tugirayikinge sharingako eri munno ate mubeere nga mubuuza ebibuuzo mutya subscribinga tujja kubeera nga tugenda okubeera nga tuwuliziganya. Mbeere bulungi mbaagala nnyo.